Kale bantu bange muli mutya mwebale ejo jona gye mutuusaako engalo oyo ye mukyala abasinga gwe mubadde mu mbooza abasinga nga temumulabangako mu bifaananyi yadde mu vidiyo naye nkoze kaweefube okubanga mbanoonyeza omwana w'Essingo Pros Nabigumira Nanyiti edda eyali Sebata naye oluvannyuma lw'akabanga yejjako erinnya lya Sebata ate naali replacinga n'erinnya lya Nabigumira. Embeera eyo yali mpanvu eyamutuusaawo naye oba oliawo nsaba tunyumirwe olunaku olwaleero nga tuyita mu performance ye nga n'okuba nga twongera okubeera nga tuyiga ku mukyala ono omu ku bakyala abakyasinze okubeera nga bayimba mu kisaa kino ekya Kadongo Kamu bukyanga Kadongo Kamu abaawo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa. Ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Ninchirako mulwadde omwaka naye tomulungi kokomawo buliranga pewedde nnyo wantuta omutima n'obwongo buli wembeera wonna ndowooza ggwe natandise okuvumwa n'abayise lwakuba ggwe mulezi muto ow'omukwano tatirimaggwa obuzito bw'omukwano gye ndibususe mpewula baaba.
bwetyo original version y'ennyimba nga Saamu wange 1980 Busura Rebel Jinja Rebel eya Busura Records gyerwa fulumira then ojja mujjukira mu luyimba Tutto Omukago era yaluyimba nowewe Muzeeyi Sebata tokomaawo oluyimba buli omu n'emirembe gye era yaluyimba ne Lord Fred Sebata mu myaka giri egy'ekinaana ennyimba mpitirivu zebayimba babiri then ne tulaba nga mukyala Harriet Sanyu oluvannyuma yamala n'aziddamu ne owewe Lord Fred Sebata. Kale programu eno eteekebwamu ssente aba New Subsea Fashions basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba nti gendayo obawagire genda weefunire ku ngoye ez'enjawulo naddala ez'abakyala abakyala basiraamu n'abatali bonna babambaza engoye endowooza ezitaliiwo ye gomesi naye zino ezisigadde omukyala ow'obuvunaanyizibwa office wear yenna waali biteeteeyi mpale na biki byonna weebiri tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Alwa Park yisa Wilson 1 ozeeko Health Ring Pharmacy weekoma yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku mukono gwo ogwa ddyo yeyo New Subsea Fashions Hajjati Namatovu Fatuma waali okubeera nga akuweereza then era Hajjati Ndabira Haji ali atya eyo yonna gy'ali mwebale okubeera nga mutetenkanya n'okugamba nti muzungu naye kati mu ofiisi zengayo kati woonoova ku New Subsea ogenda kukkirira wali ewa muwala wa Hajjati amanyiddwa nga Nalubega Brenda ku Amas Closet for tops and more bali wali ku Ham Shopping Grounds edduuka 252 ku Block D ogende weefunire ku ngoye ez'abakyala bo batandikira kuba n'abawala bana abaliko manyi ffe tufa muntu nga ayambadde n'aggumira bulungi kale nkusaba nti genda weefunire ku ngoye so ebbeeyi teri awo nno yakuteesa n'omukyala waffe mukyala Mawejje munnange mukyala Mawejje oli otya weebale okwerekerezanga n'ompaako ku ssente nange nensobola okubeerawo banange ebintu bino tubikola ffe abamu Katonda ndowooza calling yaffe teyali yakubeera ku mpewo yali yakubeera eno gye tuli nga gye tulina okubeera nga tusinzirira okubeera nga tubaweereza so si kubeera ku mainstream ate twesanga nga abatulemesa ku mainstream negye tuli ate bamala ne batuyiganya olunaku olwaleero nyumiddwa ndabyeko ababukedde ebintu bino ekitegeeza byenkola babiraba wenagenze nenambulako ewa Fred Maiso ndabye n'ababukedde nga bakyaza omuku bamulekwa ba Fred Maiso ng'omwana oyo omwana mulenzi oyo yamuzaala mu Prosi Kankunda ono omukyale eyali owa bandi kale ndowooza ebintu ebyo bino bye tukola babiraba nsaba ne media stations ez'enjawulo ndina lwamulala era gwe nagenda nenkyalirako eyo mukyalo nali naakagirawo enti nga mbalaba bamukyaziza kale ndowooza abamu baba balowooza baafa naye nga nandirowoozeza nti we tuba tugezaako okubeera nga tusitula ekisaayi twandibadde twerekereza ne tunoonyanga abantu bano kale B is a hotel and bar bali wali ensago okugamba genda obeere ng'osobola okubeera ng'ojakala genda osanyusa obulamu bayina zi giant screen ekyamazima olaba omusambi yenanga bw'ali Arsenal egenda kubeera nga etulugunya Liverpool ku Sunday nkusaba nti weerekereze genda ku B is a hotel and bar olaba omupiira si bino ebyamaani mbuffe anti akati twabadde omuntu tumulaba ndowooza mbwe mwejuzi we yali agira oba yalaba omuntu ng'alinga amulabira akasimu yensonga n'akubamu ekikondo pa n'agamba nedda nze temwandeeta mu ttiimu kubanga mbayisaawo nze najja kukola ssente kale genda ku B is a hotel and bar tulina Kikaya College and Vocational School abo bali wali Bulenga ku musanvu badde ne boarding arts ne sciences basomesa vocational kwosa ne course eya IT bagitaddeko essira kwosa n'olulimi oluchina Plan B Records bali wali Mubende ku bya music ne tubeera ne Twinex International kwosa St Michael Educational Center abo be batuteekamu mukwano gwokka sirina kyekwagaza kirala simanyi oba buli kyano nzikisa nensibanga siwalanse
kulabu gye mpulira okuva gy'oli dadi munange yesinga ebiseera eby'obuwala ibula wange gwe nasokerako nandikusamanyike gyenkakasa entuka okuvanga nedagwe bwe bandijjewo okufuna ow'enkukutu omukwano guno gutanyanga obisi bw'enyikezi z'omusana kati ennoonya kidejjo bannange kale yoyo Pros Nanyiti Sebata Pros Nanyiti Sebata nabigumira gonna manyage omukyalo ono Pros Nanyiti Sebata yatuvaako ku maaso enaku z'omwezi nga 21 Januari omwaka 2020 gy'emyaka 25 emabega bukyanga atugendako. Omukyalo ono yaziikibwa Singo Mityana ku kyalo Nakaziba. Ono azaalibwa abagenzi Muzeeyi Mwanje Kintu akyaliwo ne omukyala Namukka. Ababiri bano balina abaana ne Lord Fred Sebata naye nzijjukirako omwana nga eyasigalawo omusonda songa ate waliwo oli gwe nabanyumizaako eri emabega we baali bagenze ejjinja mu main hall okubeera nga baperforminga eyafiira emabega wa stage. naye laba bagenda nasooka nakabano wabaali bandaza otagira amatumbire ebisana kayita kuli omusajja gajjukira yatakuwacyoka yeye kumuma n'obeerawo ng'osikatajja ekivaamu naawe n'owuguka olaba kugenda ennyo kamala ze natuukako abasajja ne mbazira nga ne bomba ennyonyi kuzibuula kammanyi nti teriko abaani mu basajja agabeddu lyalamu nennyabo omuyinza byategeka yantudde mmagana nannonderayo ennume ye ate ney'omululyo laba bweryerereze byanabalina bwotuse munyezo gya bungu mulira nga ntiyanirira tandise okubulwa nagasa kujjawujjako gye bayigula awo nno baaba Kale abantu bano omukyalo ono yateekawo essuula ey'amaanyi nnyo mu kiseera kino eky'okuyimba. Batandikira ddala okuyimba nebba nga bali mu Kadongo Kamu and Cultural Company gye baakolera ennyimba ezasinga. We baavaawo ne bagenda mu Kadongo Kamu Super Singers ey'omugave Muzeeyi Matia Lwimata w'abayimbi eyo gye baava bagenda ne batandikawo ekibiina ekya Matendo Promoted Singers. Omukyalo ono teyawangaalayo nnyo mu matendo era olw'embeera nga wazzeewo embeera ey'obukuubagano omukyalo ono yawalirizibwa okubeera nga avaawo mu matendo ate n'agenda ne yeegatta ku baana abaali bevudde mu kibiina ky'amatendo ne bakola ekibiina kya Nantalabika era we batyo bagenda ne baperformingira ddala mu Nantalabika okumala akaseera naye ate era naye yamala n'avaayo. Kale bwe tutyo tubadde tutunuulira omukyala Pros Nanyiti Sebata oluvannyuma eyafuuka Nabigumira. Kale muntu wange gwe asiimye bino byenkola osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwabula stage oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 wano ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp siteekako video nteekako audio. Kale enkola ekusingira obwangu gye tukozesa naye nga nsuubira tekyokutuwagira kino kyekintu ekiyinza okubeera nga kituuzaamu amaanyi n'okubeera nga tukola nga tetwerekereza we mutuwagira abasponsoringa ne basponsoringa ffe Katonda ayinza okuba nga yagamba Muzungu ogenda kujja ku mirimu gyo gino egenda onoonye 120 naye ng'okinoonyeza wano ntuuka emabega awo nalabako ababukedde ate abantu benkubira obulango ate nga be batuukirira mbu tuwa akalango. Simanyi kyekitatambula bulungi mu Uganda. Waliwo nno n'omuyimbi wano mukwasi wa nnyimba mukukuutivu wano e Uganda naye yeefubiridde omuze gw'okugenda mu inbox z'abantu. Waliwo bano bempeereza nze nga nze kubanga nze manyi gye nabasanga naye omusanga abaweereza njagala tukolagane tuweewo obulango tubeere nga tukola naye ndowooza gwe guba gusemba.
ffe abamu bagamba balina amanya balina abanene kati wobeera n'omunene oba olina abantu nga tosobola kubeera ng'obajjako bulango ate ogenda onoonya abamuzungu bakoze eki bagize banoonyeza nsuubira abanene baba tebalina kye bakuyamba ebigambo oba oweza biweze naye nga baba tebalina kye bakuyamba nze mu butono bwange nsobola okozesa eddoboozi lyange nentuukirira omukyala Namatovu ne mugamba mukyala Namatovu omanyi njagala kalango era mu nteekateeka eno ne twogera ABCD we tukkiriziganya ne tukkiriziganya we tuba tetukkiriziganyiza naye sintinze ndabe namba ku screen y'omuntu oba mu video y'omuntu ngikontaktinge muganda wange ekyo kyokola ekyamazima kyekikyalemeseza kadongo kamu okubeera emabega n'abamu okubeera nga batutwala ng'abantu otulina obuzibu mu ntegeera zaffe kubanga omusajja olina kubeera nga musajja naye wetuddaho oli neyeewaana ndi munene ze biki temundabanga tetukulabanga kozesa amaanyi go otuukirire ebitongole by'okolagana nabyo abanene b'okolagana nabo balina okuyamba nobagamba nkola kino ne kino naye njagala bulango kyekyo nze era nze kyekimu ku bintu nti omuntu gwe nkolagana naye mba nkusuubira okubeera nga naawe okkiriziganya okubeera nga tutambulira wamu kati mubeere bulungi mweraba. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.
Hey!